Wenda banange simanyi tiye gwe akachala muganya abera wali na hoteli wenda naye kakana mukwano kale yakazika muganda we muganda yasira wali mukasasiro guma mukwano soko talina wagumira mama talina wagumira kati yakazika muganda we wali mukasasiro wali wamanika ya mugambo mwana wangu Madina wote. Ndio mwana simutege. Mwana alima na mugambye mwana wangu muzika. Mama Shalom. Mama Shalom. Mama Shalom. Tukolera tuyamutaniko kugira abantu bakatugamba tukubireka jawe uli tuze oli omusha mwana muwanvu tuze yangi kakati Mama Shalom bawuna zigenda bawe tugenda kuddayo waliyo waka Ano mshele kati byali musimu tumukubira natuka mwana ali myaka mwenda bakubanga bamukisa wanga 10 kati tadi kwa kungamba mama iya nti wange yoli ni yabuze konza abuze kusame kanti mwenda konzi yampisa ka ku gate yawe wamwe nganzikirire okubanja namubuza mangwa gongala zanti sinamulaba konza olimba konza zamukuba ngamugamba daddy tiwani uyalabika joli ni tine doesn't rudo kwa butuluzi face nenda manga yeye Yejoli nyani? Ntina mato. Nzobadanda banga no mwana omulenzi. Singa odi abagamba manyi mulenzi. Atono mukyala baba. Achikoze siwe wala. Muntu wa kukyalo. Oli jajja omwana abadde agambye nti bamwazike ku lyanda lyono mbwe yiye weddeke Eliana mama Jovini oba mama Jovini yalina bamwazike ko jajja wa mwana eyanda yiye lye anti mama Jovini yalina mwana sema kusomera plaineti na weri plaineti wali wasomera plaineti bana kibaterezanye nabo basi kusambya omulaba nabo amulabye yekana kakuti yako nga wekalaba kamutadde mwako kakuti yako nga wekalaba kamutadde mwako kakuti mungalo nananga bakukikemera mugamba joinogeza kunonya bikuta ati ye amubuuza jolini bikutogenda bija nti waggulu eyo kunze kale omuntu oyo wa muno ate weyongere waffe oyo akyuke weyongere
Aunge waffe wanko Joshua. Didi awo wamwenge wanko Joshua. Baita planet. Era ngadde kabaga. Voilà. Manya gandi nze Kyanzabas kino kirabwa nayonka omuntu yenna azze ngalaba entuga gye batugamu abaana enzisa gye battamu aba kuleka nga ayinako kimubulako aba ategera butegeezi nti ba suspect abo batekeddwa okubanga bebamu kubanga enzita eryemu fe gye tulaba. So tukubiriza abali mabega w'ekyo gavumenti poliisi eyongera okunoonyereza ku bantu ngaabo oba oli akisobola okubazira kubanga ekyamazima abazadde bo batuta omulimu bakola omulimu gwabwe naye etemupitirivu kuba bwe tulaba ono omwana engeri gyafuddemu n'engeri gye bamusanzemu obudde si wakati w'abazadde obudde omuzadde obudde omwana wabulidde ne wafiiridde ebbanga si ddene oba nga kusaawa mwenda omwana abadde n'omuzadde nga ku ssaawa 12 ku 11 omwana afudde kitegeezebwa okuba nti abatemu baliki tulina bo kale tusaba tulowooza okuba nti n'obusamize nabwo obulabika singa abantu benga okudda eri Katonda oba oliawo nabona obusamize nabwo buna kyebukola kuba abantu abasinga bayinza okuba nga tetumanyi kinava mu munaka oba babadde bagakumusaddaaka tetumanyi katulinde poliisi naye maze omukebera poliisi erebezudde amanya asigadde mu mpalanyi omutuze obubaka bwensinga okubira abaana oba oliawo singa abaana bawuliriza abazadde newankubadde isegengene badde baba bawuliriza naye omutima gw'abatemu bangi kati kizibu nnyo omwana kuba abaana otulaba omwana ono gubatemye ali wakati w'emyaka 6 ne 10. Sebo ko kigudde mu kitundu kyose. Kyanaku erinnya amanya nze Malavu Njuba. Okay. Ndi mutuuze ku kyalo kuno. Naye kikuba nnyo ennaku okuba nti tufirwa abaana ngaabo. Naye nja kusaba abatuuze abaamala dde okututeerako ku kamera ku nnyumba zaabwe kubanga tulina abantu betusobola okubanga bayingira mu kitundu kyaffe naye nga tetubamanyi. Tuyinza okusookera kubanga zino eza gavumenti ziyinza okulwawo tuwa information. Nenkuutira abazadde weewaawo tosobola kuteeka ku mwana security emala kumukuuma naye tufeeyo nnyo. Kati omwana ng'oyo myaka 5 bw'owulira ekigambo nti babadde bamutumye agenda n'ebikuta 5 years kikwasa ennaku. Naye nsaba Mukama Katonda owa waggulu oyo alina obuyinza obwenkomeredde atulaga abantu abo. Kati tuli basirifu tetusobola kulaga nnaku gye tulina naye bwe tunaafuna ku muntu ng'oyo ajja kutegeera nti naffe tuli bakambwe. Nsigadde nze Malavu Njuba omutuze wa Lubatu Kabaganda. Amanya gange nze Harriet Mayanja nze n'abakyala b'oku kitundu ky'e Kabaganda. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo eri omwana waffe oyo okufa amangu. Naye bannaaye nkubiriza gavumenti eneewaffe abaana babatta nnyo abaana baffe bafa nnyo naye tukubiriza gavumenti omulanga etuyambe
etuyambire ddala nnyo ekintu ng'ekyo bajje batuggyemu abalabe be tulinamu muno mu kitundu kyaffe. N'ekirala abazadde tufube okulaba nga tukuuma abaana. Omwana bw'olaba nga tomulaba okumala essaawa nga 3 fuba okulaba okunoonya olabe bw'ali kuba kye tuliko kati kintu kikulu nnyo. Byebyo ebigambo byange nze Harriet Mayanja n'abakyala Kyekabaganda. Jangu okiggale ekyo yakusumbuira tandike kansala. Nze Gaibula kansala Kabaganda. Okusooka nja kusaba abazadde twogere n'abaana baffe nti omwana mugambe omuntu yenna gwatategeera tagezangako yadde omusendasenda okutambula naye kubanga ekirwa kiraga nti omuntu ono ayinza okuba nga abadde asenzesenza omwana ono najja naye wano wennyini wamutidde. Ekyokubiri ku bantu be twakafiirwa simanyi lipoota za poliisi zifuluma ddi kubanga bassa abantu baffe bangi mu nzita y'emu naye era tugenda tukyongerako bwongezi ne tukyogerako ne kitakolebwako. Poliisi tusaba ekole omulimu gwayo okutandika okunoonyereza ku batemu bano. Ekyokusatu waliwo abeeyita abakulira abasawo b'ekinnansi nsaba banoonya abo abeerimbika mu bo ne bakola emirimu emikyamu egy'okusaddaaka abantu baffe. Abatuuze tweyongera okulaba nga tukuuma ku baana baffe naye ekisinga obukulu poliisi okubanga abantu bana bafudde ab'enjawulo ebbanga ddene naye tewali lipooti yali efulumye, tewali muntu yali akwatibwa. Nammwe abantu abataba nammwe bano abaana be mutta nammwe muli bazadde. Nsaba nga tonnatta mwana wa munno naawe teeberezaamu senga omwana oyo abaddewo. Abamu muli batemu butemu naye mwefuula abaleepinza abaana bano okubuzaabuza obujulizi naye nga muli batemu. Naye bannange mbasaba mweddeko kubanga waliwo n'akaseera k'otamanyi. Kati tusooka okutwala omukisa muno okusaasira abazadde b'omwana Jere Namatovu atiddwa abatemu. Si ekyo? Awa amaanyi ate abagumye mu kiseera kino. Ntwala omukisa guno okwebaza chairman atuwadde information mu kiseera kitono nnyo nga eno ensonga emaze okukola ki okuggako. Njagala nawe okwebaza abataka abatuuze b'ekitundu kino mwebali okubeererawo abantu baffe n'okuba naffe nga tuli kusiina eno. Kyanaku nnyo okuluzinga an innocent soul kozi ono omwana tabadde mumenyi w'amateeka tabadde ng'akoze ensobi ati anyiziza omuntu extent bw'okumutta. Kyanaku nnyo mpulidde stories nyingi ebibaddewo nga bibaawo mu mwaka mulala mwaka gumu n'emyezi ewezeko twakaweza kati emitumba emeka ena. Ekyo kibi nnyo because bano abantu betufiirwa abaana bato betufiirwa lyeggwanga lyaffe lyanca. Naye kanyogere nganze mu kiseera ekyange nabe nkola nabo because abala ffenna tuli bapya. Eno sose myezi kati tubadde tugenda mwezi gw'omukaaga eno incident esoose nga basa omuntu omwana mu ngeri bweti. Naye kyenjagala okukakasa nti kakasa mmwe abataka nti kino tekigenda kuddamu ate tulina okukinoonyerezaako kulaba ani ali mabega ga kintu kino. Njagala tukwatire wamu, mbasaba tukwatire wamu yenna ayinako kuru yonna ku kino ekibaddewo atutuukirire atuwa information eyo etuyambeko omukunoonyereza tufune justice ku lwa Namatovu afudde. Tukwatire wamu tulabe nti tufuna justice ku kino. Naye nkubira omulanga abazadde abali wano tulabe nga naffe tukumaakumako abaana baffe. Tulabe abaana baffe bagenda wa. Omwana agenze wano otegedde gy'agenze
essaawa z'omuwadde zeezo kugamba bwabulako bwati singa olowooza muzadde ndowooza singa abaddewo mangu n'ategeera nti omwana abuzeeko singa akubyeko enduulu tomanyi omwana twandisevinze ki obulamu so abazadde naffe tutwale omukisa muno ate naddala abaana manyi kati omwezi guno okutuuka mu Christmas ennaku awo ziba nzibu nnyo twebeereremu nga naffe abeokwerinda naffe nga tuli mabega gaki gammwe naffe tetunyumirwa embeera nga bweti naye bwebeeze tukwate wamu tukole ki tugirwanise tetwagala nti mutubuulire nti information naye ono omuntu ali bwati ne bwati tetumutegeera tujja kugezaako okumunoonyerezaako tulina abantu baffe betukola nabo mubamanyi nga ba Defense Hassan ne ttiimu ye mugimanyi nnyo etuyambye nnyo negyo twajja wano netujjako netufuna abatemu abali batemula abantu mu bitundu ebirala nabikweka muki naye bwe twafuna information najja ne Hassan n'abalala netukwata netutwala abalala mwabalabyeko ku mawulire security begins with you security etandika naawe naffe netujja kukola ki jjukira bw'olaba kitezi yonna abantu bangi ebyalo bingi muntegeera tuli basirikale nga 28 tetusobola okubeera buli wamu abasirikale betutandikirako abasooka naye bw'ofuna gw'okuba esimu really turespondinga muntegedde so nsaasira nnyo maama ne taata nti kino kibaddewo tujja kukwatira wamu n'abantu abalala nammwe tulabe nga tufuna justice ya Namato fe abasigaddewo eno lesson tuyigire ku kino ate tugezaako okulwanisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe n'olwekyo tuva wano omubiri gw'omugenzi tugutwala mu mochare e Kampala abasawo bakebere lwaki tukola postmortem kati esaawa zino fayiro eriwo naye bw'oba tokoze postmortem n'otegeera nti omuntu yattibwa yafa mu ngeri bweti ne bweti abasawo ne bakonfaminga abaasoma oba oyonoonya omusango n'oba otegeera nti kyalisinze ase nga tolina postmortem eva mu ddwaliro eraga nti kituufu Charles yatta so yamuta bwati ne postmortem eraga tuba tukolera ki so temugamba nti amwandu wadde omuzadde omwana we n'agenda naye no because waliwo kyetugezaako okugenda okukola ki okwetambira ate n'okunoonyereza kutambule bulungi tetwagala kuleka anything ekitegeeza kisobola okudinayinga justice kulwana amatovu nyeyanziza nnyo abakulembeze baffe bakansala abazooni mwenna namwe abataka naye kino tukwatire wamu ate tugezeeko okukola ki ennaku zino tubadde tulinako akalembereza naye bwe tufunye sigino eno ki leka tukwatire wamu tulwanise obumenyi bw'amateeka nyeyanziza nyeyanzeege kyekyo abamawulire mulina kyemwagala ekirala linnya lyange Nziwasi Mulindwa kibi nnyo tukivumirira kubanga mu kitundu kyaffe mu bbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu ono omwana waakuna naye ekyomukisa omubi kyetunafuna poliisi tennanoonyereza kimala kuzuula baani abali emabega w'ekikolwa ekyo kituluma nnyo tusaba mpozi ku mulundi guno nga tukwataganidde wamu ne poliisi tulabe nti tuzuula abantu abali emabega w'ekikolwa kino kubanga kifuuse namulanda abantu abaana bana mu mbeera efaanana bwetyo naye nga babatta ne babasobyako ono tetunnamanyi oba naye bamusobezzaako kubanga akyali mu kutiya ate nga tetunnagisumulula tulinda soko ajje twongere okumanya ebisingawo kibi nnyo tukivumirira naye nga okusinziira ku bikolwa bikolebwa abantu abasawo abaganda abalina bye beenoonyeza kubanga abaana abo babakwata ne babasobyako mu ngeri efaanana bwetyo
kale tusaba abantu Katonda atusaasira atulokole naye embeera mbi awo tukyayimiridde bwe tutyo twongere okulindira awamu okulaba ebiddirira nga soko amaze okujja kati kyeya kyetwagala okumanya nti omwana ono maama we abaddeko naye ku ssaawa 9 esebo twagala ofunyeku information nti abuze mu budde ki era omulogo gusanze mu budde essaawa 2 ziweze oba essaawa emu mu biseera ebyo agamba ku ssaawa 9 lwasembye okubeera n'omwana nze nkubiddwa ku ssaawa 12 nga n'eddakiika 2 ezibadde ziyiseeko kati between essaawa 9 n'essaawa 12 awo omwana waatugiddwa kubanga alina n'akagwa mu bulago. Okay.